إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب. أصلي وأسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقواه سبحانه، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم فإن خير الزاد التقوى. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر من رمضان. Abooluganda abalungi, abeerekereza bakyala bammwe, abeerekereza obuliri bwammwe, abeerekereza ensonga nnyingi, tibtum wa taaba mamshaakum. Tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala atuteebese ekiro kibeere nga kyekyolwaleero. Tumusaba Allahu subhanahu wa ta'ala aleme tujja mu kiro kino okuleka nga atusonyiye amazambi gaffe amanene n'amatono. Tumusaba wakitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala aleme tujja mu kiro kino okuleka nga atusonyiye amazambi ge tukola nga tumanyi ne ge tukola nga tetumanyi. Ya Rabbi, ya Rabbi, omulimu ogumpeereddwa si munene nnyo naye ng'ate munene, banaye munsaasira. Mulimu gwa introduction. I'm to give the introductory bit of Laylatul Qadri. Gwe mulimu bakama bange gwe basiimye mbeere nga ntuusaako engalo. Mu budde bwe banaaba bampadde insha Allah tujja kubukozesa biidhnihi subhana, naye ng'ekisooka tulina okusooka ne tukitegeera nti ahlul ilmi wal bahth idha aradu an yatahaddathu an shay arrafuhu. Abantu abasomyeko oba abantu abasoma bwe baba nga balina ensonga yonna gye baagala okwogerako basooka kugitegeera ye ensonga eyo yenki, basooka kugivuunula. Arrafuhu, basooka ne bategeera nti kino kitegeeza kino, kino kitegeeza kino, tusuubira kino era twetaagamu kino. Ghayatuna elleila, ensonga yaffe ey'ekiro ky'olwaleero kubeera nga Allahu subhanahu wa ta'ala atusonyiwa amazambi gaffe agaasooka ge tumanyi ne ge tutamanyi. Kubanga alayhi salatu wassalam agamba mu hadithi entuufu, man qaama laylatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu subhanahu wa ta'ala gwasaasidde n'ayimirira ekiro kya laylatul qadri ng'akkiriza nti ensonga zonna ziva wa Allahu subhanahu wa ta'ala, era ng'amanyi nti okubalibwa kwe kuli wa Allahu subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahu subhanahu wa ta'ala talina mpeera gy'amuwa okuleka okumusonyiwa amazambi ge. Tayyib, kakati
tulina okusooka ne tutegeera Laylatul Qadri kyeki. Kigambo kya bigambo bibiri bya lulimi Luwarabu, bigambo bibiri bya lulimi Luwarabu ebyegatta ne bijjamu ekigambo kimu oba ne bikola emboozi. Ntegerekese baganda bange, bigambo bya lulimi Luwarabu, bigambo bibiri ebyegatta ne bikola emboozi oba ne bikola amakulu ag'ekigambo Allahu subhanahu wa ta'ala kye yasiima akozese ku lulimi lwe ng'akituma eri nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tujjukire nti obusiraamu nga tebunnajja, abasajja Abawarabu bayina ebigambo bino byennyini era nga babikozesa mu mbeera zaabwe. Abaffe ekigambo Layla mu lulimi Oluwarabu kitegeeza ki? Nga tetunnajja mu version ya Quran na Allahu subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, na Allahu subhanahu wa ta'ala ng'atumye nabbi we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abasajja Abawarabu ekigambo Layla kyali kitegeeza ki gye bali? Ekigambo Layla mu lulimi Oluwarabu kitegeeza min hurubi shamsi ila tulu'i al-fajri thani. Hurubi shams, okugwa kw'omusana. Ntegerekese, okugwayo kw'omusana ila tulu'i al-fajri thani, okutuusa bwe tulaba emmambya ey'okubiri. Abawarabu bwe batyo bwe bategeera ki? Ekiro. Era oli waakugamba nti natambudde ekiro, abeera ategeeza nti natambulidde mu budde ng'emusana gugudde ate ng'enjuba ey'okubiri oba emmambya ey'okubiri gye tusaalirako tennabakola ki? Tennaba kusala. That is the literal definition of the night. Kakati ekyo kyekiro mu lulimi Oluwarabu. Ate bwe tujja ne tulaba ekigambo Layla, tukomewo tumaze okukitegeera mu makulu g'olulimi Oluwarabu, ate obusiraamu bwe bwajja bwakikozesa butya. It is from that point that we are going to know oba tuli mu definition eya Laylatul Qadri oba tugiri bweru. Ntegerekese, kakati mu mbeera eyo obusiraamu bwe bwajja okukozesa ekigambo kiro bwakiwa amakulu ameka? Abiri. Al-layla inda Allah wa inda malaikatihi, ekiro Allahu subhanahu wa ta'ala kyabala nti kiro ne bamalayika be, n'ekiro ekimanyikiddwa ffe abantu abaana Adamu. Al-layla inda Allah, ekiro kya Allahu subhanahu wa ta'ala kitandika ba'da salatul asri mubashara ila salatul fajr. Ntegerekese, ekiro Allahu subhanahu wa ta'ala ye kyatwala nti kiro kitandika ku salatul asri ng'ewedde paka salatul fajr. Waliwo hadithi y'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba nti yataakabuuna fiikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar. Allahu subhanahu wa ta'ala yakikola nga tubeera mu kaseera nga bamalayika b'ekiro tuli nabo ne bamalayika b'emisana nga tuli nabo.
bamalaika b'ekiro bajja ddi ku salatu al-asri, bamalaika ab'emisana bajja ddi ku salatu al-fajri. Kati Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bw'atugambira nti yataaqabuuna fiikum malaikatun bil-layl wa malaikatun bin-nahaar, bababeeramu mu kiseera kimu bamalaika b'ekiro ne bamalaika b'emisana. Bwe baddayo wa Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala n'ababuuza fiima taraktum ibadi, abaddu bange mubalese bali batya era mwabasanze batya? Ne bamugamba nti ya rabbana ya Allah, taraknahum ataynahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun, twabasanze basaala era tubalese bakola ki? Basaala. Awo Allahu subhanahu wa ta'ala n'ayogera ebigambo bye bimanyikiddwa n'agamba nti ushhidukum anni qad ghafartu lahum, mbakakasa nti abaddu bange mbasonyiye. Hadha al-layla inda Allah, wa amma al-layla inda an-nas wa hiya alladhi yatarattabu alayhi al-ibadat. Ekiro erifa abaana Adamu kyetumanyi era Allahu subhanahu wa ta'ala kyabalirako emirimu gy'abaana Adamu, kitandika ku salatu al-maghribi ila al-fajr. Ntegerekeka tutambula fenna bannaye, kitandika ku salatu al-maghribi ila salati al-fajr. Allahu subhanahu wa ta'ala natugamba mu bujulizo obujjayo ekyo, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Tusibuluku kaddi ekiro nga kikola ki? Nga kiyingira. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl, mujulirize okusiiba kwammwe okuva ebiseera bwe mulabye emmambya ila al-layl okutuusa eddi? Ekiro. Kakati ne kitege Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam najja n'obujulizi obutunnyonnyola ddi lwe tusiibulukuka. Ntegerekeka bannange, kakati ne kitegeeza nti al-layla inda an-nas istilahan min salati al-maghrib ila salati al-fajr. Ekyo ne kibeera nga kyekiro. Awaliwo ekigambo al-layla inda Allah, ekiro ekya Allahu subhanahu wa ta'ala, ate nga Allahu subhanahu wa ta'ala ghaniyun dhul fadl. Allahu subhanahu wa ta'ala mugagga ate yesigaliza ebibye ebinene. Allahu subhanahu wa ta'ala yatuwa eswala mmeka? Yatuwa eswala mmeka? 50. Yes, yatuwa eswala 50. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu process naddayo nga asaba paka wezawere eswala mmeka? Eswala 5. Naye Allahu subhanahu wa ta'ala namugamba nti nzikuwadde nga ziri 5 naye 50 fil ajr, nja kubawandiikako empeera ya swala 50. Man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha. Oyo yenna ajja Allahu subhanahu wa ta'ala ng'ayina ekirungi kyazze nakyo, falahu 10 amthaliha. Allahu subhanahu wa ta'ala akubisaamu times 10. Kakati teweerabira nti malaikatu al-layl wa malaikatu an-nahar yaktubuna salatu al-asri was-subh aw al-fajr. Kitegeeze swala ne zibeera mmeka? 5 mu kusaala
naye Allahu subhanahu wa ta'ala nakuwa empeera za swala 7 ate nazikubisaamu emirundi 10 ila ma la adad. Ntegerekese baganda bange, sitegerekese. Yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Bamalaika b'ekiro omulimu gwe basembayo kukola kuwandika salatul fajr. Bamalaika b'ebisana omulimu gwe basooka okukola kuwandika salatul fajr. Kitegeeze wandikiddwa emirundi emeka? 2. Ewandikiddwa mu mulimu gw'ekiro ne mu mulimu gw'emisana. Era Allah najikuwa ng'osadde salatul fajri marratayn. Bamalaika b'ekiro basooka kuwandiika salatul asri. Ate ne bamalaika b'emisana abaddayo basooka omulimu ogusembayo okukolebwa bawandiika salatul asri. Kitegeeza salatul asri ewandiikibwa emirundi 2 ne salatul fajri ewandiikibwa emirundi 2. Nobeera nga ku minzaani yo ey'okukola emirimu osadde swala 5 naye inda Allah oyine swala mmeka? 7. Barakallahu fikum. Dhalika fadlullah. Eryo ddala Allahu subhanahu wa ta'ala yaligaba. Era mbakubiriza alla yafutukum salatul fajri wa salatul asri fi jamaa. Eze sala muzisalire muki? Mu jamaa. Tumaze okulaba ekiro. Abawarabu engeri gye bakozesaamu ekigambo ekiro n'obusiraamu bwe bwajja kiki kye bwategeeza bwe buba nga boogera ku kiro. Kaakati tugambye nti Laylatul Qadri kigambo oba mboozi erimu ebigambo 2 byonna twagala tutegeere bitegeeza ki. Ekigambo ekiddako kiyitibwa al-qadri. Ntegerekese. Al-qadri mu lulimi oluwarabu kisobola okuvuunulwa okutegeeza ebintu 2. Tadyiq, okufunda kw'ekintu. Ntegerekese. Okufunda kw'ekintu kisobola okuvuunulwa era okutegeeza okugera. Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala ageze tetulina kyakukola, kyayagala kyekiba nga bwakyagadde butya. La yus'al, tabuuzibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Nekitegeeza al-qadru bimaana ad-dhiq, okufunda. Tugenda kwongera okubigaziwamukko wano biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Okutegeeza okufunda, Allahu subhanahu wa ta'ala aleta aya ye n'agamba nti wadhannun, mujjukire nabbi wange. Nabbi ani oyo? Yunus alayhi salatu wassalam. Wadhannun idh dhahaba mughadiban, mujjukire nabbi wange Yunus bwe yatambula ng'akoowodde abantu be baganye, n'anyiiga n'alowooza alla naqdira alayhi, alla nudayiq alayhi, nti tetujja kumufundiriza. Amakulu gavuddeyo olw'obujulizi bwa Qur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala yakozesa ekigambo qadri ng'ategeeza at-tadyiq, obufunda bwaki bw'ekintu. Limadha summiya laylatul qadri bi laylatil qadri? Lwaki laylatul qadri yatuumibwa erinnya eryo? Ze zimu ku nsonga ze tugenda okuddamu okulaba wano biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Laylatul qadri bimaana laylatu dhatu makanin, kyekiro ekirina ekifo. Olinga bw'anaagamba nti ono ye musomesa wange tajja kunyiiga nawe mukubirirako ekyokulabirako nti Haji Isima Bumba dhatu qadrin. Haji Isima alina ekifo ekimanyikiddwa
His Excellency is the ambassador of Malaysia. Ntegerekese kakati nekitegeeza al-qadr walo nekitegeeza ekifo kyatuumibwa nga kifo oba obiseera byakyo ebiseera ebiri mu kaseera kano ak'ekiro ekyo bimanyikiddwa era byankizo dhaatu makaani birina ekifo ekyokumwanjo inda Allahi subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala era waliwo obujulizi bwe tuyinza okutunuulira ku mbeera eyo. Allah agamba wama qadaru llaha haqqa qadrihi, wama qadaru llaha haqqa qadrihi, bana abantu ma addamuhu haqqa ta'zimihi, tebamanyi kifo kya Allah subhanahu, tebategedde kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okukitegeera. وسمي ليلة القدر بليلة القدر لأن الملائكة يعرفونه فينزلون. kyatuumibwa ekiro ekyokugera oba ekiro ekirina status kubanga bamalaika bakitegeera Allahu subhanahu wa ta'ala nga akibagambye ne bakka ku nsi. Bwe mba ninawe nkulesa oba nga tutambula bulungi oŋŋamba. wasummiya laylatul qadri bilaylatil qadri, kyatuumibwa ekiro kya laylatul qadri okubanga kyekiro kya laylatul qadri oba erinnya eryo lianna al-ibadata fiha dhaatu qadrin, kubanga ibaada ekolebwa mu kiro ekyo ewa Allahu subhanahu wa ta'ala dhaatu makanin, erina ekifo kya waggulu nnyo, erina ekifo kya muwendo. Obadde okimanyi nti essala emu gy'osaala mu laylatul qadri Allahu subhanahu wa ta'ala agikubisaamu emirundi miliyoni 7. الصلاة وحدة في ليلة القدر أو التراويح أو الصلاة الليل أو الصلاة العصر أو الصلاة المغرب جوسالة مليلة القدر الله سبحانه وتعالى mathematics omutono gwe nakozesezza ku minzaani Allah gye yatuwa ate nga Allah subhanahu wa ta'ala ayongezaamu ebirungi bingi, nakomye ku miliyoni 7. bw'oba osadde salatul asri fi laylatul qadri asri emirundi emeka? miliyoni 7. n'osaaliramu magharibi, n'osaaliramu isha, n'osaaliramu tarawih, n'osaaliramu witiri. Yensonga lwaki owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti raghma anfu mri'i, ennyindo y'oyo yenna erwala ekkookolo avudde mu Ramadaani nga Allah tamusonyiye. Miliyoni 7 ezo nazibalidde ku muntu asaalidde ekansanga, sa kakati ate asaalidde e Makka, ate asaalidde e Madina, ate asaalidde e Baitul Maqdis. Genda ng'okubisaamu oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. summiya laylatul qadri bilaylati at-tadyiq wat-tafsir, kyatuumibwa ekiro kya laylatul qadri min at-tadyiq, mu bufunda, kubanga tanazzalu al-malaa'ika war-ruuhu fiiha. Allah subhanahu wa ta'ala asaba malaa'ika olaba mu ggulu fi as-samaa ma fi mawdi'i 4 asaabi illa wa malakun sajidun aw raqi'un
bwe babeera mu ggulu bamalayika teriiwo osobola kuba ntanya okuleka nga waliwo malayika evunnamye oba eri ku sujuudu oba eri ku ruku ekutamye. naye wano tanazzalu lmalayika, kakati ensi efunda nekituumibwa ekiro kya laylatul qadri min atadyiq, nga bwe twagambye mu kuvuunula ekiro nti kisobola okutegeeza ki okufunda, ne tugamba nti waman qudira alayhi rizquhu, Allah gwakoze ki wadhannuni idh dhahaba mughadiba fadhannu an lan nudayyiqa alayhi, nalowooza nti tetukole ki tetumufundize. Kati n'ensi efunda olw'okujja kw'abamalayika muyo n'abantu abalimu, kakati nebeera nga atadyiq. oba ntegerekeze bannaye? Alhamdulillahi rabbil alamin. ate era nekituumibwa laylatul qadri min atadyiq okubanga Allahu subhanahu wa ta'ala yafunza okumanya kwakyo eri bannyini kumanya, ne babeera nga bayina kukinoonya bunoonya. faltamisuha fi 9 baqayna, mukinoonyeze mu nnaku bweziti ne bweziti ne bweziti. Alhamdulillahi rabbil alamin. وسمي ليلة القدر لأن من أقامها، kyatuumibwa ekiro kya laylatul qadri kubanga oyo yenna akiyimirira abeera nga afunye qadrun inda Allah wa inda malaikati, afuna ekifo kya waggulu nnyo bimaana almakan mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala ne mu maaso ga bamalayika. Lwaki? ayimirira ekiro kya laylatul qadri, Allahu subhanahu wa ta'ala pasiza dhikri n'agamba malaika nti ushhidukum anni kad ghafartu lahum, nkukakasa nti abo bayimiridde nkoze ki mbasonyiye. Era mu hadithi entuufu owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti ayimirira ekiro kya laylatul qadri imanan, nga kkiriza nti Allahu subhanahu wa ta'ala ali omu, wahtisaba era nga asuubirwayo okubalibwa. Allahu subhanahu wa ta'ala talina mpeera gyamuwa okuleka okumusonyiwa. wasumiya laylatul qadri, era ekiro kino kyatuumibwa laylatul qadri kubanga laylatu qada wal qadar, kyekiro Allahu subhanahu wa ta'ala kyaweerako bamalayika fayiro z'abaana Adamu, n'agamba nti oyo agenda kufa, oyo agenda kusomuka bwe guti, ono agenda kulya emmere bweti, ono agenda kwebaka ennebaka bwe ziti. Buli malayika yenna Allahu subhanahu wa ta'ala n'amuwa fayiro ye egenda omutambuza omwaka mulamba. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an, fiha yufratu kullu amrin hakim. Mu kiro ekyo kya laylatul qadri Allahu subhanahu wa ta'ala mwagabira bamalayika bali mu departments bye bagenda okukola. wasumiya laylatul qadri, nekituumibwa ekiro kya laylatul qadri liannaha u'tiya linnabiyi dhu qadrin, kubanga kyaweebwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alina ekifo ekya waggulu. wa unzila fihi alquran wa unzila fihi alkitabu bayna alkutub dhatu qadrin. Allahu subhanahu wa ta'ala nassizaamu ekitabo ekisinga ebitabo byonna, n'akissa ku umma dhatu qadrin, umma esinga umami zonna. Oyo yavuunula ng'atunuulira ekifo. Ndowooza tutambula bulungi.
limadha laylatul qadr lwaki laylatul qadr eno bweri mukadde waffe super supreme mufti akyogeddeko ekiro kimu nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam yali asaala nasoma aya ekwata ku nabbi nuhu alayhi salatu wassalam Allah agamba nti famakatha fi qawmihi alfa sanatin illa 50 Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wamakatha fi qawmihi alfa sanatin illa 50 yakola nabbi nuhu alayhi salam namuwa obuwangazi obwa nabbi emyaka 505 nga nabbi naye namuwa okuwangaala emyaka 1000 nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bwatunuulira ababe nga bagenda kuwangaala wakati w'enkaaga n'ensanvu n'afunamu embeera ku mutima n'agamba nti ya rabbi mukama wange allah emirembe egyasooka wagiwa obuwangazi bungi ne bakola emirimu mingi ne basembera nnyo gy'oli naye ate abantu bange jukira wama arsalnaaka illa rahmatan lilalamin allah yamutuma nga kyakusaasira erinze naawe kakati mu mbeera eyo yennyini nabbi sallallahu alayhi wasallam asaasira abantu kubanga layini z'ejjana tugenda kubeera zezimu ejjana twagala emu omuliro twekingiriza gumu fawakaa fi qalbihi shay nafunako embeera ku mutima allahu subhanahu wa ta'ala nabeera nga yamuwa ekiro kya laylatul qadri laylatul qadri khayrun min alfi shahr kisinga emyaka 8 mwesatu n'emyezi 4 alibadatu fiha kyekiri kyenkubalidde nti eswala y'omwana adamu gyasaddeemu erimu emiliyoni meka 7 kumbala eya alfi shahr naye ate allah agambye khayrun mubalagha teri amanyi kubanga tugambe nti Qur'ani yakka mu bawarabu kati abawarabu buli lwe bayagalanga okukozesa ekigambo okulaga nti kigambo kigenze wala nnyo bagambanga alf kati allah naye nakikozesa nagamba nti khayrun min alfi shahr tanazzalu almalaika warruhu fiha banaye mukkirize engeri gye tukutte ku introductory bit tutegeere alamatu laylatul qadri obubonero omwana adamu bwategeererako nti kino kyekiro kyendimu akabonero akasooka annaha layla mushriqa min ghairi qamar munir kiro kibeera kitangaavu kimasaamasa naye ng'ate n'omwezi tegunakola ki tegunajja lwaki tanazzalu lmalaika allahu subhanahu wa ta'ala asaba malaika ate nga bamalaika khuliku min nuri larsh allahu subhanahu wa ta'ala yabatonda nga abajja mu kitangaala kati bwe bakka ekitangaala ekyo ne kibuutikira ne kibeera nga kirabika nga n'omusana omwezi tegunabakola ki tegunaba kubeera nga guboneka naye hatha yattadih ekyo osobola kukyegendereza nnyo ng'ofulumyeko mu kibuga kubanga kati ekibuga engeri gye tulina buli wamu amataala amaaso gaffe gabeera ki confused naye abantu abaliko mu byalo yalo babeera nga basobola okunotusinga akabonero ako okubiri laylatun samha kiro tekibuguma nnyo ate kiro tekirimu mpewo
nnyo. Salaamun, salaamun kiro kyaki? Kya mirembe. Summiya daaru salaam liannaha salumat la yarawna fiha shamsan wala zamharira. Ejjana nayo Allah yagituuma salaamun kubanga abantu abagenda okubeerayo tegenda kubeerayo mwezi yadde omusana. Kakati n'ekiro kino Allahu subhanahu wa ta'ala akiyise laylatun salaam, kiro kya mirembe, temubaamu bugumu diryawo ate temubaamu mpewo ereetera mwanadamu buzibu. Akabonero akalala ke tusobola okulabirako nti tuli mu kiro kya laylatul qadri, laylun kiro ekibeera nga butunula waggulu ku ggulu, yattadihu laka nujum alkhafi, n'emmunyenye entono nazo bosobola okuziraba kiriyale. Ntegerekese, bw'otunulayo bw'oti osobola okulaba emmunyenye entono kiriyale. Allahu subhanahu wa ta'ala mu Qur'an atunyumiza n'agamba nti nawunda eggulu neki n'emmunyenye bizinatin alqawaqib. Kakati emmunyenye zino they reflect, zibeera nga zireflectinga the light from the angels, ne zibeera nga yattadih, ne zibeera nga zibeera well seen or sighted. Ntegerekeka baganda bange, ako nako kabonero. Akabonero akalala akalaga nti tuli mu kiro kya laylatul qadri, kabonero bagiyita kibunoomu, okukasukirira shaitan waggulu ku ggulu, kubanga baba baagala okugenda okulumika information fi laylatul qadri, mu kiro kya laylatul qadri. Kakabonero tekabaawo, ku ggulu tewabaayo. Ya rabbi bakiyita batya? Kibunoomu ndowooza, oba lightning mu luzungu. It does not project. A shooting star, yes, shooting star. It doesn't project. Mu kiro kya laylatul qadri. Lwaki? Fi laylatul qadri salaamun, kiro kyaki? Kya mirembe. Ate abantu tebasobola kubeera nga bali salaamu nga ibilisi abalimu. Idha kana awwal yawmin fi Ramadan, kasita kibeera nga olunaku olusooka mu Ramadani lujja, Allahu subhanahu wa ta'ala pasinga dikri n'agamba nti emiryango gy'eggulu giggulewo, emiryango gy'omuliro gisibe, shaitaani zisibwe. Ntegerekese, naye omusibe mu kkomera gye bamusibidde asigala atambula. Musibe mu kkomera gye bamusibidde akola ki? Asigala atambula. Naye fi laylatul qadri shaitaani zonna zibeera la yataharrakuun, tezeenyeenya, ziri bweziti. Kati teri nsonga gy'osobola kulabirako shooting star, kubanga abaali badde bakubibwa Allahu subhanahu wa ta'ala akoze ki? Alagidde ne basibwa. Salaamun hiya, Allah yatuwa period yeno omwana Adamu alabe how are you going to behave nga shaitaani teriiwo. Ogenda kweyisa otya nga shaitaani tekola ki? Nga shaitaani teriiwo. Akamu ku bubonero obulala, kad yanzulu fihi alghayth, Allahu subhanahu wa ta'ala asobola okusizaamu enkuba ey'emirembe. Osobola ogiraba oba osobola obutakola ki? Oba obutagiraba. Hadithi y'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba nti uriitu laylatal qadri wa fi sabahiha asjudu fi tinin
wama au kama qala nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti nalabizibwa ekiro kya Laylatul Qadri naye ku makya gaakyo navunnama mutosi era basahaba baliraba nga liri mu kyenyi ky'owekitiibwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Obwo bwe bubonero bwe tulabirako nti tuli mu kiro kya Laylatul Qadri kyennyini. Amma al-layla ba'da mudhi al-alama ba'da al-mudhi, akabonero akalala ke tulabirako ng'ekiro kigenze ya wailata, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kibeere nga kyaleero. Omusana guvaayo nga muwotofu, omusana teguvaayo na nnimi zaagwo ng'osobola okugutunulamu. Ntegerekese, omusana teguvaayo oba osobola guvaayo naye teguvaayo n'eri hotness n'ennimi zaagwo ziri enkambwe. Lwaki? Kubanga olwo lwe lunaku omusana lwe guvaayo nga Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yagutonda. Omusana kimanyikiddwa nti mu nnaku endala guvaayo fi qarnai shaitan, guviirayo mu mayembe ga shaitan. Ate nga shaitan Allahu subhanahu wa ta'ala yagitonda agijja mu muliro. Kati bwe gwegatta omuliro gw'omusana n'omuliro gwa shaitan ne tufuna ezo ennimi z'olaba nga tosobola na kutunulayo. Naye akabonero tukalabirako nga Laylatul Qadri eyise, omusana guvaayo nga muwombeefu ng'osobola n'ogutunuulira qadra ramh nga bw'olaba effumu. Ekyo nakyo ne kibeera bwe kityo. Ensonga endala abamanyi gye batuwa lwaki omusana gujja bwe gutyo, kubanga bamalayika bano babeera n'ekitangaala nga kyamaanyi, ate nga tukimanya ekitangaala kizikiza omuliro. Mu hadith jahannam omukkiriza bw'anaaba agiyitako waggulu ejja kumugamba nti mukkiriza gwe tambula okole ogende, yanguyiriza, kubanga ekitangaala kyo kikendeezezza okwokya kwange. Kati bamalayika bano khuliku min nur, ate nga nuuru eyo ebeera ekyataathara kakati era nebeera nsonga eyimiridde. We are posing a question. Tugamba nti Laylatul Qadri yoweeri oba teriiwo? Ala khilafin bayna ahli al-ilm, abamanyi abamu batugamba Laylatul Qadri teriiwo, abamanyi abalala batugamba ekola weeri. Tugende nabaliwa tugende nga Qur'an begamba, nabo bakozesa Qur'an. Tayyib, Laylatul Qadri abamanyi abagamba nti teriiwo, ndowooza ffe sibe twagoberera y'ensonga twaki tuli wano. Twagoberera abagamba nti ekola weeri. Naye abamanyi abagamba nti teriiwo besembesa hadithi ya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bannange bino tubibagamba mubeere informed mu ddiini yammwe, musobole okutegeera nti wasobola okujjayo ebigambo ebyenjawulo
ku bujulizi bumu n'entegeero ezaki ez'enjawulo ng'omuntu bw'ategedde obujulizi. Kakati Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Allah yamuwa amawulire ga Laylatul Qadri. Olw'okuba yali ayagaliza nnyo abantu be n'afuluma n'agabagamba, naye teyabagamba lunaku, n'addayo ewuwe. Basahaba ababiri, omu agamba nti kyalunaku bwe luti, omulala agamba kyalunaku bwe luti, omulala agamba kyalunaku bwe luti, omulala agamba kyalunaku bwe luti. Ne muvaamu nti okukozesa nti ne muvaamu oluyombo, era nakyo tekinyumye bulungi. Ne banaakasha yalunaku bwe luti, yalunaku bwe luti, yalunaku bwe luti, yalunaku bwe luti. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam agenda okujja gye bali, yabasanga mu mbeera yalunaku bwe luti, yalunaku bwe luti, yalunaku bwe luti. Agenda okubasirisa nga bonna bakoze eki? Bakyamuse. Imaani nga ziri waggulu, buli omu ayagala lunaku lwe beerubaluba. Ate nga tukimanyi bulungi nnyo Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba ya ayuha alladhina amanu, akabonero Mungu akatuwadde. Enkuba etandisa kola ki? Saba Allahu subhanahu wa ta'ala ekiro kibeere nga kyaleero. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti nfulumye okubabuulira ekiro kya Laylatul Qadri, fatalaha fulan wa fulan, nsanze gundi ne gundi bali mu mbeera ya kukaayagana. Farufiat, Allahu subhanahu wa ta'ala ekiro nakola ki? Nakitwala. Banaye tusembereko mu maaso ne baganda baffe bafune we batuula. Tusembereko mu maaso ne baganda baffe bafune we batuula, kubanga eweeru enkuba etandise. Saba Allahu subhanahu wa ta'ala agifuule enkuba ya mukisa. Tumusaba Allahu subhanahu wa ta'ala afuule ekiro nga kye kino. Tumusaba wakitiibwa Allahu subhanahu atusonyiwe betukola nga tumanyi ne betukola nga tetumanyi. Fulanun wa fulan, gundi ne gundi ne bakayagana. Farufiat, ekiro Allahu subhanahu wa ta'ala nakola ki? Nakitwala. Abamanyi abagamba nti tekikyaliwo bakozesa bujulizi obwo, naye ate abagamba nti obujulizi ekiro weekiri bagenda mu maaso ne bagaziwamu ku hadithi eyo yennyini, kubanga Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam mu hadithi yennyini agamba faltamisuha, ekiro mukinoonye mu nnaku n'azimenya nga bwe yazimenya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku nsonga y'ekiro ekyo rufiat, kiringa bwe nyinza okubeera n'emmotoka 10, naye ng'emmotoka zange ezo 10 zonna wish oba makex, ebisumuluzo byazo byonna bikola ki? Bifaanagana. Bwe nkuwa ebisumuluzo 10 ne nkugamba nti emmotoka yange, emmotoka gye njagala okuvuga yeeyo UBJ, kitegeeza oyina chance okukwata ekisumuluzo kyennyini oba okukwata ekisumuluzo ekitali kyekyo. Naye buli lw'okwata ebisumuluzo bino byonna, kitegeeza ogenda kuvaamu ng'ofunye ekisumuluzo ky'emmotoka eyo. Banaye obudde butugoba. Egumu ku mulimu gye tulina okusinga okukola ennyo mu Laylatul Qadri, qiraat al-Quran, kusoma Quran. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Allahu subhanahu wa ta'ala atugamba nti mazima ddala nassa ekitabo Quran
mu kiro ekigere ne kibeeranga majitamaa qaumun tebayinza kuba bantu nga bakuŋŋaanye fi baitin min buyutillah mu nyumba ezimu ku nyumba za Allahu subhanahu wa ta'ala yatadarasuna nga basoma ekitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala era nga bejjukanya illa wa nazalat alayhim as-sakina okuleka nga Allahu subhanahu wa ta'ala abasiza obutebenkevu wa ghashiyatuhum ar-rahma Allahu subhanahu wa ta'ala n'abassamu okusaasira wa haffatuhum al-malaika bamalaika ne babeera nga bababuutikira kaakati okubanga bamalaika bakka fi nafsi layla mu kiro ekyo kitegeeza egimu ku mirimu egisinga obulungi qiraati al-Quran ate nga gwe mwezi gweyakkira mu Quran. Omulimu omulala addu'a okubeera ng'osaba Allahu subhanahu wa ta'ala kubanga maama waffe Aisha yagamba yabuuza nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam n'amugamba nti omubaka wa Allah bwe ntegeera nti ekiro kyekino nkole ki? N'amugamba nti gamba ebigambo Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna aw fa'fu anni. Tubiddemu emirundi 5 kubanze mpulira njazibise ekiro kyekino Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أي الله أولي مسنيي أولي واجتيبوا كريم تحب العفو ويقال نيوك أو كسني ونوسانغلاو waliwo okubeera ng'osonyiyiddwa abazungu bagamba nti forgive but don't forget kubanga once bitten shy. Kakati mu mbeera eno tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala nti ya Allah sonyiwa ne maako okole ki ojjewo tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Omulimu omulala al-i'tiqaf okubeera nga tubeera nga tufuluma mu nyumba zaffe okubeera nga tugenda mu mizikiti. Bannanga obudde buweddeko naye ebigambo bino katubiyitemu mangulu kwakwayo. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu bamubuuza ne bamugamba nti Ibn Mas'ud ekiro kya Laylatul Qadr kibeerayo ddi? Ekiro kya Laylatul Qadr kibeerayo ddi? N'abagamba nti man kaama al-hawl adraka Laylatul Qadr. Omuntu ayimirire nti omwaka mulamba ennaku 365 mu mmeka afuna Laylatul Qadr. Oyo n'abeera ng'ali awo ne tubeera n'ekigambo ekigamba nti omuntu ayimirire ennaku 3 eza Laylatul Qadr eza Ramadan afuna ekiro kya Laylatul Qadr. Ne tubeera n'ekigambo ekirala ekigamba nti ayimirire ennaku 10 ezisembayo mu Ramadan
afuna ekiro kya Laylatul Qadri. Waliwo abatugamba nti ekiro kya Laylatul Qadri kiri mu nnaku 2 eza wakati eza Ramadan, naye ate Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali ne basahaba be mu nnaku ezo 10 eza wakati. Allah subhanahu wa ta'ala namusindikira Jibril namugamba nti ma tatlubunahu amamakum, kyemunoonya kiri mu maaso gammwe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam nagamba basahaba be nti bannaye ekiro kiri mu maaso. Abantu batugamba nti tuyimirire anoonya ekiro kya Laylatul Qadri mu nnaku ez'ensuusuuba, abeera nga afuna ekiro kya Laylatul Qadri 21, 23, 25, 27, 29. 27 yenjagadde nnyo tusimbeko essira, era yensonga lwaki tuli wano ku kiro kya 27. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kasita bamugamba nti Ibn Abbas agambye nti ekiro kya Laylatul Qadri kibeerayo mu mwaka gwonna, yagamba nti nsaba Allah subhanahu wa ta'ala musaasire. Wallahi ndayira nkakasa amanyi nti kiri mu mwezi ogwa Ramadan, kubanga Allah agamba inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ate fi Ramadan. Ntegerekese. Era n'agamba nti wa inni la a'lam, era nze mazima ddala mmanyi nti kiro kya 27. Ne bajja abakugu ne bajja mu Qur'an ne batugamba nti Laylatul Qadri Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo yakyogera mu ssuula eyo emirundi 3 nga kirina ennyukuta 99. Bw'ogatta ennyukuta 9 emirundi 3 zibeera emirundi emeka? 27. Ne batugamba nti bannaye ekiro kya 27. Ne baleeta kiyasa endala ne bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yassa suratu al-Qadri ng'erina ebigambo 30, naye ekigambo ekya 27 hiya yeyo. Ntegerekese. Kakati nga tumaliriza bino bibeerawo nga Laylatul Qadri ewendisekadde. Bamalaika bwe bajja mu kiro kya Laylatul Qadri tebalina nnyumba ya mukkiriza gye baleka okuleka nga bagenze ne basaba ne bagamba nti Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum, ay Allah basonyiwe, ay Allah basaasire, ay Allah basonyiwe, ay Allah basaasire abaddu bo. Malaika ekiro bwe kimaliriza nga Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiye, batambula ne baddayo ku ggulu erisooka ne bakonkona ne bababuuza nti mmwe baani? Ne babagamba nti yeffe bamalayika abaayita wano nga tugenda wansi kwewakummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kubanga eggulu litwagala ne libuuza nti mal akhbar, mawulire kige muleseeyo? Nagamba nti wallahi inna nushhidukum, tubakakasa nti anna Allah qad ghafara ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah sonye ekibiina kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Eggulu erisooka ne liyuguuma ne litendereza Allah subhanahu wa ta'ala olutendereza olutali lwa bulijjo. Eggulu eryokubiri ne liwulira ne ligamba eggulu erisooka owaaye ng'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala olutendereza olutali lwa bulijjo. Ne limugamba nti bamalayika baabo batuuse, nti abaaye kiki? Allah subhanahu wa ta'ala asonyiye abantu b'ekibiina kya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Eggulu eryokubiri ne liyuguuma ne litendereza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubanga asonyiye nze naawe paka ku ggulu ery'omusanvu. Ku ggulu ery'omusanvu waliwo Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ye ministry y'abamalayika we babeera. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti muti ala yamin, guli kuki? Ku ddyo. N'agutubuulira ebibala byagwo n'ebikoola byagwo. Gubabuuza nti abaye ngamba misinze nnyo mubadde wa?
nti tubadde wansi Allah subhanahu wa ta'ala asonyi abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam neberanga sidratul muntaha yenyenya ebibala byayo ne bigwa ebikoola ne bigwa netendereza Allah subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutalirwa bulijjo lwakubanga Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiye indaha jannatul ma'wa nayo newulira netendereza Allah subhanahu wa ta'ala netendereza Allah subhanahu wa ta'ala waggulu awo waliwo baharun ennyanja masiratu 700 am okugitambula emyaka 700 newulira nga batendereza Allah subhanahu wa ta'ala negamba ngotendereza Allah subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutalirwa bulijjo negamba kubanga Allah subhanahu wa ta'ala asonyi abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kursiyullah kursiya Allah subhanahu wa ta'ala atenga kursiyu mu lulimi oluwarabu we wantu kabaka wateeka ki ebigere newulira olutendereza negamba waye ngotendereza Allah subhanahu wa ta'ala olutenderezo olutalirwa bulijjo negamba nti lwakubanga Allah subhanahu wa ta'ala asonyi abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ewulira ebigambo ebitali bya bulijjo mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nebuuza nti owange kursiyu mawulire ki negamba nti munnange mukire kiyise Allah subhanahu wa ta'ala yasonyiye abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam neyuguma netendereza Allah subhanahu wa ta'ala nemusuuta ngeyagala kukakasa mawulire Allah subhanahu wa ta'ala najigamba wange arshi kiki negigamba nti mukama wange nemenye amawulire gantuuseeko nti osonyiye abantu b'ekibiina kya nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu kiro ekiyise Allah subhanahu wa ta'ala nagamba nti fa'altu abantu mbasonyiye faman hurima khayraha fakad hurim omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwatawa bulungi bwa laylatul qadri abeera afaafaganiddwa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr اللهم وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا ممن يقيمونه إيمانا واحتسابا فيغفر ذنوبهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأمواتنا يا أرحم الراحمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.